Akarozo kaliro njala kagende buli muntu yenna atira okungobera ku mitimbaga n'ejenjawulo. Njala kugamba nti ekijjo manyi kinyaga bitono wengenda okujja akarozo kaliro ngenda kajja mu lugero lugamba nti ekijjo manyi kinyaga bitono. Lwaki kinyaga bitono? Ebisere bisinga ekintu oba okimanyi. Bw'omanyi ekintu ekinaabawo n'ekinaakutuukako wattu tekitwala bingi nnyo kubayita okwetangira. Mu bulamu bwaffe ng'abantu Katonda atukola n'atujjuza buli kimu n'akitulekera awo. Waliwo embeera gye tulina mu bulamu gye bayita etulabikira abantu abasinga obungi temugivaako oba kwe tuyita mu luzungu wandigiyise warning, nze nagiyise instincts. Buli muntu mu nsi yonna naddala mwe bakaddugala mulina embeera eyo temusobola gyekenneenya na gyetegereza nti ebeera birina kyekulabula. Nazzi kuno bajjajjaffe n'Abaganda baafunanga obubonero obulaga nti ekintu kino kigenda kugwawo era bwe kiba kigenda kugwawo n'afuna akabonero ako. Ebiseera bisinga baasazanga bye bagenda okukola kubanga kulabula ekigenda okujja. Obufunze buli muntu njala kusaba ebiseera bisinga oba osaba oba tosaba Katonda wabeera nawe essaawa 24 wepo n'emyoyo gy'abajjajjaabo ne bazadde babaakusookayo nawe gy'olina okugenda oluvannyuma bakutambulirako buli kaseera okukulabula obulamu bw'okolekedde. Naye twesula egwa naggama ne tatera kukola ki kugoberera bintu ebyo era tufuna ebizibu bingi nnyo. Naye gwe muganda wange ali awo njala kugamba nti ebiseera bisinga bw'ofunanga instincts oba okwekengera oba ekintu kyonna ekikulabula ku kintu wattu tokolanga kintu ekyo kisazzemu wakiyimirize. Buli muntu wali ofunyeeko ekintu ekikulabula nti ekintu kino kyogenda mu kikyamu naye n'owesula gwa naggamba n'okumekkeriza ng'ofunye ebizibu bitya. Bw'obanga ogenda okukola ekintu ne weekengera ekintu ekyo oba n'obako ekintu ekikuwugula okujja ku kintu ky'obadde ogenda okukola, tekuba kusalawooko, tekuba kutegeerako. Gaba maanyi ga Katonda kulabula nti ekintu ky'ogendako kyandikuviiramu obuzibu oba kyo kyandikufuukira obuzibu. Edda abantu abeefumiitirizanga baalekanga ebintu ebyo. Naawe njala kutegeeza abafunye ebizibu eby'enjawulo ekizibu ekyo kigenda okutuukako nga waliwo okulabulwa kuwafuna gwe kwotaafaayo kutegeera nti bandabulako bannafuna okulabulako mu ngeri bwemu endala. Bwe kennyini osobola okujjirwa okulabula instincts n'otafaayo ogenda otuuka noga nti ekintu kino ningange yategeddeko nti kigenda kubeerawo. Buli lw'owulirako nga weeyogeza nti ekintu kino kituusewo ne ningange yabadde akitegeddeko nti kigenda kubeerawo. Mu ntandikwa yakyo kyewategeddeko ekyo kyewafunye mu mubiri gwo oba okukwolesebwa okugituyita instincts kitegeeza nti ebiseera bisinga ofumiitirizemu nti ekintu ekyo bwe kituukangawo ebiseera bisinga ky'obadde ogenda okukola sooka okiyimirize oba kisazzemu wakiviireko ddala. Otherwise abantu abasinga obungi munenya Katonda oba munenya bantu bannammwe naye ng'ekintu ekyo Katonda aba yakulabudde nti ekintu ekyogendako kikyamu oba tokikola. Gobovene weerogozaamu ate bannange ekintu kyatuuse nnadde nakirowoozezaako nti kikyamu oba nakirowooza nti kigenda tuukawo. Ezo tuyita instincts. Katonda atambula naawe. Empewo z'abajjajjawo zitambula naawe. Okwagala kwonna ekisa kya Katonda kitambula naawe lwakuba mwebuzaabuza ng'abafuka banaaba. Buli obanga ogenda okukola ekintu n'ofuna ekikutataganya ekikujja ku kintu ekyo kiveeko. Nkiddamu buli lw'obanga ogenda okukola ekintu n'ofuna ekikuwugula okujja ku kintu ekyo kiveeko. Wabeerawo obulabu bukirimu obulabu bukolekedde mu kintu ky'ogenda okukola. Oyo Katonda bwe tutambula naye gwewuzo nga Katonda ngenda musa tolisanga Katonda okujjako olunaku lw'olifa lw'olimanya Katonda waali. Wabula Katonda w'otambula naye buli lunaku bajjajjaabo otambula naye buli lunaku ne bakuwa obubonero bukulaga nti kino kikyamu kino kituufu. Wabula gwe n'owalaza empaka n'ofuna ebizibu byo. Ke kabadde akaloozo kaaliro nti buli wofuna ekintu obadde ogenda okukola ekintu n'ofuna ekikudistractinga oba ekikuwugula ku kintu ky'obadde okola ekintu ekiwummuze kiveeko. Oba ne weekengera kye bayita okwekengera nti Nazzi kunedda bw'obanga ofuluma ng'ogenda ewantu wonna oli ku lugendo n'oserera n'ogwa mu mulyango gw'enju abantu abasinga obungi tebaagenda.
Nazzi kuno bubanga otambula n'osukka olujjalo enviri ne zikuva ku mutwe kati zine zange tozirabakonera singa mba nfunye okubonesebwa enviri ezo zolozya nga zigenda lwofuna ekintu ekyo nti enviri zikuvudde ku mutwe waliwo ekikutegeeza nti gy'olaga si birungi sala pressure wali obaddekawo nga mugenda kuzika mugenda kukola ki naye bayita nti basi ino taxi yino tugenda mangu n'obako ekintu ekigamba nti ate olina kiwerabidde ddayo ewaka osanga taxi egenza wayitawo essaawa ng'egye baga nti taxi bonna gye wadde ogendamu bonna tekuli awonye ekyo ekyakugambye nti sookodde ewaka olina kiwerabidde oba ekyakulesezza ssente waka oba ekyakulesezza essimu oba ekikujjukiza nti olugisi lusibe oyo ye Katonda wo be bajjajja abaakulabudde nti gwe toli wa lunaku olwo togenda kutuukibwako kintu ekyo akiwakana genda kuwanga toze nkuwadde aganga ebisigadde gw'oloomanya naye olwofunanga ekintu ekikugamba ntogenda oba kino kikukyusa ku kintu obadde ogendako tegeera nga butegeezi nti Katonda oli naye ne bajjajja abooli nabo bakubuulidde kyekyokukola akalowoozo kawedde katugenda ku vidiyo butereevu vidiyo y'olwaleero nno ngenda kubeera mu mukambwe mukko era nga mujja kumanya lwaki ndi mukambwe mukko okusookera ddala entasiibe bulagiwa njala kwebaza bamasheeka bonna bavudde okuvumirira basiramu bannaabwe abakozesezza ebigambo ebisiwuufu nga byolekeza Ssaabasajja Kabaka mwebale kubeera abantu balamu nabalambulukufu okwogera ku nsonga ezo era njala bategeeza ffe tetulina lutalo na Buyisiraamu tetulina lutalo naki na Buyisiraamu wabula ebigambo bimwogera bye birina obulabe olw'ensonga nti abantu abasinga obungi ffena tukkiriza mu Katonda naye ate okukkiriza Katonda n'omutegeera bajjajjaffe be bamuleeta kati mwenna abakoze ekintu ky'okuvumirira abasiraamu abakoze ekibi mbebaziza mu balinyi bubalirira nenjala bategeeza amasheeka mwenna Kuruhani mugivunule bulungi era musomese bulungi aya gy'olabanga egenda kuvaamu emirerembe gyesonyiwe ate leka kwefula nnyo amanyi okusinga ddunda namugereke yakutonda mu nsi kubanga by'osoma bawandika biwandiike eyabiwandiika muntu nga ggwe ebbaluwa eno gye ngenda obbalagako essaawa zino yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1875 ebbaluwa eyo giraba ebbaluwa eno yawandiikibwa Ssekabaka Muteesa ng'agiwandiikira n'abakyala wa Bungereza Victoria ng'amusaba okumuweereza abasomi n'abasomesa nkiddamu ng'amuwandiikira omuweereza abasomi n'abasomesa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1875 ebbaluwa yeyo sijja gibasomera najja gibasomera ku Sande ogiraba ebbaluwa eyo mwe yayitira abayigiriza abayigiriza abantu be okusoma n'okuwandiika n'ababayigiriza eddiini ebbaluwa lwe yagisawandiika nga wandikira n'abakyala bungi sigira gisoma olwaliro so yensonga lwaki mbategeeza nti mmwe mwena bannaddiini buli ali mu Bwakabaka Buganda jjukira nti Bwakabaka Buganda bwe bwaleeta ebyenjigiriza era bwaleeta eddiini mu Uganda so njala tubeere bakakkamu buli omu nga munne ekitiibwa tewali buzibu. Alright, kati batutandikire ludda wa Semanyu. Tandikire ludda wa. Katutandikire wa. Alright. Owasanya Karu Charles Peter Mayiga Salo gamolenge jafuto badde mmego kansubiri otuse je baleko otusa kengalo munange. Wepo nange ndiye no gikola ku kafomu wane gulama. Ejikuba byo mutwe nejikutambuza nga atalina ko program ate bobera mu kamera ne weebuzabuza nga afokana abantu gonna maziso nga ate kitufu kimanye wetogerero lwaloze kwambule nensi etegere kitufu kikiri kansubirete Mr President otuse information jengendo kuwa nawe ojja kwekwasiza ke mikono ebiri okusokera
njala tegeeza mwenna bannayuganda naddala okusingira ddala abazzukulu bannambi bawangalya mu Buganda nti olwalina kuza omwezi ziri 11 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024 nzize nwanagana ne Mayiga n'akabinja kakafutubadde Mmengo ku nsonga gye baali bakoze n'okuteekawo memorandum of understanding wakati wa Museveni, Mayiga, Salimu Sale, David Wasajja Apuuli mu ngeri butya gye bagenda okusula Obuganda n'obusaanyawo n'okuvvuula n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka nga byonna state bitaddemu ssente agawala mbalayirira kikyagenda maaso ate kigenda kuteekerawo ddala ekintu ekikyamu. Ndi wano tegeeza abaana bannambire bazzukulu ba Buganda okuvvuula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka kusasulire era kuli mu memorandum of understanding. Mugenda kulaba wetulaga abasajja n'abakazi bagenda kusiwuka empisa balumba omutanda wa Buganda direct nga tewali abakuba ku mukono. Nkiddamu mugenda kulaba abantu abagenda okulumba Ssaabasajja Kabaka from nowhere nga bonna basasulire. Olwenda kuza omwezi ziri 11 ogw'ekkumi waka 2024 mugenda kulaba abantu bagenda okuvuma Ssaabasajja Kabaka nga bamuvvoola bamulengeza. Ebintu bino birimu Mayiga mu memorandum of understanding ya sayininga birimu Salimu Sale, Muhoozi, Ssemwai ne Museveni. Ng'oyagala okukakasa nti ebintu bino mu Mayiga mwali na buli kimu bakimanyi bulungi nnyo n'abakungu b'Emmengo nti Mayiga ne Ssemwai ne Museveni bonna bali mu kusasulira gurupu z'abantu n'obubinja bw'abantu bakaggwa ensonyi ngenda bayita bakaggwa ensonyi abagenda okuvaayo mu bungi nga bavuma Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti okumutta kukyaganye balina kusooka muvvuula namumalamu kitiibwa okumulaga abantu talina kyali mu Uganda bamusse wansi. Njagala kubeera muntu mumuki mwerufu nnyo. Mwenna mbadde ku social media mu bufuzi bwa Oweekitiibwa Dani Muliika tewali muntu yenna yavumanga Ssaabasajja Kabaka era bwe yamuvumanga wabangawo okumuwaabira. Mu bwajjebbi Walusimbi bw'ekityo, Oweekitiibwa Mulwanyamuli Simwogere bw'ekityo, n'abalala ku kyamayiga kubanga yalina enteekateeka gye mutaamanya. Mukimanyi bulungi nnyo nti terefayina oba TV zonna mu Uganda ebyogerwa ku TV ezo bye muyita content bwe tuyita content byonna biva ku social media platforms z'enjawulo nga bannayuganda abalina ebitone n'aboogera ebigambo ebiyitirivu bakola content TV kozi basing okujja information. Program zikolebwa okuva ku makya mpaka lwaggulu eziriko abawemuzi ne baboogerako eziriko abeeyambula ne bakola ki era nga ne TV ya CBS n'abakozi ku BBS bonna bakeera mu bintu by'okujja mu content gwe bagenda okukozesa. Ssaabasajja Kabaka bakamuvumira kati ndowooza ewiiki 2 namba. Tekuli mu Buganda yenna okuva ku w'ekyalo kuw'omuluka kuw'eggombola kuw'essaza abaavuddeyo okuwambalira abantu bona mu Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannaddiini bonna basirise gy'obeera nti mu Uganda tebaliimu tekuli ayogera ku nsonga ya kutyoboola kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannabyabufuzi bonna basirise tekuli anyega okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabadde mu nnaku ezo gy'abadde mu kuziika mwannyina Mugenzi Namagembe muwala wa jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Omutaka Gaira Ganjuule yeyogeredde ku nsonga ezo abasigadde bonna kiki kubanga bali mu system ya Mayiga. Mengo yennyini n'abagituddemu tekuli ayogera buli omu asirise. Tugenze ku Central Broadcasting Service Radio 2 abakozi baako bonna bayina social media platforms okuli Twitter, okuli TikTok, okuli Facebook n'emikutu emirala balaba egiri bavubula mu Ssaabasajja Kabaka tekuli wadde omuweereza ku TV ku radio eyo yavudde kwogera kigambo kyonna kikwatagana na kwantu bavuma Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. BBS telefayina Mayiga abakeera ku makya okudiscussinga buli kintu kyonna kyadde ku social media ku TV ku makya kawungeezi n'olweggulu bakeera ne boogera ku nsonga zono Gloria Bugi simanyi ono omwana wa muwala wa Muzaata gwe yakula obutonga Bumbuzi
abantu abeyambodde ono yavumyani oli yagerezani programu ezo nezisoka ku macha tekulira omwasobola kwogera ku nsonga abantu bavumye Ssaabasajja Kabaka bonna basirise kubanga bakimanyi bakaba bagamba temusobola kwogera kubanga bakimanyi balina okukola omulimu gwa Mukama waabwe teri kwogera ngera babuuza mwenna bakola ku CBS Buganda Kokasi mukolerani basibo ne banyabo mukolerani basibo na wabula mulina obudde obunoonyereza ku lumbuye asula luddawa alyaki abeera akola kibi ne mwogereyo olumu ne muganda omwogerako kubanga muti okuwulira nti ayogedde ku linnya lye naye abantu bemumanyi we basula abantu bemumanyi we balya emirimu gye bakola na buli kimu kye bakola ne mutasobola dobba wandiikira ebbaluwa obbawoningadde okutuuza olukiiko lwa Buganda kalubero wa Buganda Caucus okwogera nti mwenna baboola Ssaabasajja Kabaka mu kikomye mukulu akulira Buganda Caucus MOP akiikirira Gomba ne banno bonna office ya Buganda Caucus mu parliament ebayamba ki muwanga Kivumbi bano bonna bavuga okulisayimo n'abana bonna babeera ku BBS tekulina omwe asobola kwogera ku wabula basobola okwogera ku byobusego biri ku radio ebiri ku social media buli kimu tebasobola kubaadde okwogera ku masheeke wadde ku muntu yenna avodde Ssaabasajja Kabaka tebasobola kyogerako kubanga biri ebintu bitegeke byennyini kati mbategeeza bangi bagenda kuba basasuddwa okuwemula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka bangi nyo mugenda bbala bakano mujja kajjawo nga mutegedde biki bye mbagambye bino byonna mayiga abirinamu mukono kubanga akimanyi birimu ku nsonga ezigenda ogenda mu maaso nga baagala okusuula ekiyitibwa kya Ssaabasajja Kabaka nza mukitegedde bulungi nnyo alright awo nawo nvuddewo katugende wano era nga bwe nabalaze nti omukulu ono eyawamba Buganda kati nga ye Kabaka wa Buganda bwe yabadde mu Kyaggwe n'agenda n'alamusa ku ngoma ekitakkirizibwa mu Buganda nti kateri katikkira akkirizibwa kulamusa ku ngoma tetulina engoma y'Abakatikkiro nga bwe nabalaze akyagenda mu maaso n'okweyita Kabaka wa Buganda gye babeereyo gye banywerera bbiya nakibalaze bulungi nnyo gye babeereyo gye banywera bbiya omwami ono obwakabaka yabuwamba kati alina n'obudde obulamusa ku ngoma ekimenya amateeka n'obulombolombo n'ennono bwa Buganda kati olw'okuba nti ye Katikkiro wa Buganda eyawamba era kati ye Kabaka mukitegedde bulungi nnyo alright ndowooza ye kansoke mukwateremu mumalirize ndyoke muveeko kamukwateremu mumalirize ndyoke muveeko tugende ku nsonga endala Mr. President kansulenti otuuse abalangira n'abambejja basava ne bannava n'Abaganda mwenna ntandise ku mayiga omukulu ono alina ekirooto ekyokufuuka president wa Uganda lwakuba nti yeebuzabuzanga afukaana aba wetwogerera olwaleero okusinziira nti olwaleero abaddeko ku kitebe ekya Chief of Military Intelligence ng'abuuza abasajja okulika birungi nti mutuuse mutya ku nteekateeka z'okusaanyawo lumbuye n'abalala naye ate ng'ate mu nteekateeka ne bamuzeemu nti naffe tukola omulimu ogw'enjawulo okulanga tumugjawo mayiga n'ekitongole ekya Kampala Capital Authority ne ba-engineers beremye era beesomye nti bwetabantaanya wiiki eno oba wiiki ejja n'antawetwa ayinza okuba nga ajjirwawo akawungeezi mu ku nnaku ez'akawungeezi nti ye mayiga agamba nti bateekeddwa okweyambisa akaseera kano nga ekibuga Kampala iddi waakyo omupya akyantannatula bulungi mu ntebe bajjawo n'antawetwa bisigadde bajja bikola olw'ensonga nti balina n'okusaanyawo ekitundu kayanja ka Kabaka mu wiiki eno oba wiiki ejja saako n'ekitundu ku Masiro mayiga kuno kwoli Abaganda muwulira nkiddamu wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja ng'atuuse ku kitebe kya Ssemwai yayogedde n'agamba nti balina okugjawo n'antawetwa wiiki eno oba wiiki ejja ku biseera ebya wiikendi nga nenda bugisimufungize nga iddi wa Kampala omupya tannabugumya mbooge mu yafeesi basobola okusaanyawo ekitundu Kabaka kayanja ka Kabaka saako n'Amasiro oyo wasanya kawo Charles Peter Mayiga tugenda mu maaso ulira mu nkola y'emu mumpulirize bulungi nnyo ku Lwokubiri olwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekumi-24 wakati w'essaawa 10 paka ku ssaawa 1 n'ekitundu
nga Mayiga yambirwako ekitongole kya Chief Defence Military Intelligence ekikulu James Birungi nga James Birungi yabadde omukwasaganya wa meeting yabadde ku Serena Ekigo. Mayiga nga Salonga Mulengejja yasinkanye ne bakatikkiro abava mu Bwakabaka obw'ebikwangala ebibikujju omuli obw'Abanyala, obw'Abaluuli, obw'Abakooki n'Obwakabaka obulala obufu bwe batadde mu Buganda nga obw'Emawogola obuli mu Ssaabamoli n'obulala obw'ebikukujju obw'Essese oye teyazze naye ng'ate ebyo ndaba babikoze bali Kigeno ku hoteeri. Ebiragiro okuva butereevu owa Yosenti Bahulwa n'ebiwandiiko ebyasayiningiddwa Mayiga ajja kuba ayamba abo abayita bakatikkiro bewa Kabaka obw'ebikukujju obusobola obwagala okufuuka obunene mu Buganda nga bwe lyeteekateeka yo mu memorandum of understanding nga bagenda kuba beeyongera okufuna amaanyi nga Mayiga ayambyeko bafune obwetwaze mu Buganda bwennyini ng'era buli kimu kyonna kiri mu nteekateeka mu nkola gye baakoze. Omukulu James Birungi mu kufundikira nga bali mu meeting ezo ne Yosenti Bahulwa eyabadde ku mutimbagano gwa Zoom. Katikkiro w'Ekkooki Haji Abudu Kiwanuka ne Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bamukakasizza nti bagenda muyambako okumegga Obwakabaka obwa Buganda era nga bo bamalidde okuba nti Obwakabaka bonna buno obufunda obuli mu Buganda babuteekamu busobole okuba nga bukola nga butandika okuba nga bufuna amaanyi ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okumi-24. Akavuyo kagenda kubeera mu kanji nnyo mu maaso awo. Tugenda mu maaso kati wulira nno kano luno lwe lukangagga lw'abataka bonna abaolekedde okutandika okulira ku nsiko nga Wasajja Carol Charles Peter Mayiga agezaako nnyo banoonya nga yeyambisa ekitongole kya Chief Defence Military Intelligence okuba nti abajjawo era nga bino byonna nabyo byateeseddwa ku kitongole kya Chief Defence Military Intelligence emuya ku barracks ku bataka abasuubira okutemula mu bwangu ddala kubanga bafuukidde Mayiga ekizibu. Bangambye ntegeeze yali ku Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dan Muliika weegendereze nnyo mu ntambulayo mu ndyayo n'ebintu by'okola kuba mmanyi olinayo n'omukolo recently. Oweekitiibwa Dan Muliika weegendereze nnyo ebintu by'okola. Bantegezezza nnyo ngambe jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge ono nga yakulira ekiwayi ky'Obuyisiraamu ekiwangaalira ewa Kasozi emuyenga bwe mbaserabidde no Kasozi wa maye bigenda. So jjajjaffe Kasimu Nakibinge Omulangira bangambye nkutegeeze nti weegendereze nnyo era weegendereze nnyo n'abakuumi bo si balungi nnyo weegendereze ekyo natuli nakigamba. Bangambye era ntegeeze omutaka jjajjaffe Alani Nakirembeka Waligo weegendereze nnyo gy'olya ne gy'osula ne gy'otambulira kubanga Mayiga akutambulirako. N'abamu ku bakulembeze abali ku lusegere lwa Mayiga nga naye mukimanyi nti Mayiga abamanyi temwagala mwegendereze nnyo ekyo nakyo mukitegedde. Nange wano we nagiddemu nga Mayiga abuuza nti olukwe lw'okutta Lumbuye lutuuseewa n'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'okutta Ssaabasajja Kabaka naye nga omukulu James Birungi amusekera mulinga kyamulinga Essaliambo ery'ensenke kubanga atamanyi bo bakola. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo oba nsooka empoozingemu oba ng'endera mu lufaaya ndowooza nakyo kankiyiseemu lumu nakambiyiseemu lumu ebikuba si byangu byakugatta bino okuddayo onoonye bino. Olukwe olw'okulumba ekitebe kya National Unity Platform n'amaka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okulumba Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi amaka g'Oweekitiibwa Lutamaguzi Ssemakula amaka ga Francis Jaake Butebi ne taata wa Zaake n'okusuulayo eyibaluka lugenda mu maaso era muteekeddwa okuba nga mwegendereza nnyo. Mukulu Joel Ssenyonyi weegendereze nnyo okusinziira nti batandise okukyusiza abakuumi bo nga tolina gw'osabye baakuleetedde buleetezi bakuumi. Kino nkyogedde olw'ensonga nti nasose kulaba amawulire aga Sofuluma nti baakukyusiriza omusirikale ate nange ne ngategeera nga baakukyusiriza abasirikale ale bangamba nkutegeeze. Gamba Zaake Francis Butebi yeegendereze nnyo ddala. Gamba mukazi wa Kyagulanyi Robert Ssentamu Babitungo
muwala we ne mutabani we Kampala begendereze nnyo. Okay. Tugenda maaso. Olukwe olwokulumba ebitebe bya Nuupu bwe bityo n'amaka bukyo kintu nakyo kimaze bulungi nnyo era mubere begendereza nnyo ku nsonga ezigenda maaso mu mbeera eyo. Kati awo tuvuddewo ekyo mukitegedde. Mwenna bannayuganda bawangalya mu ggwanga lya Amerika naddala mu bibuga okuli California omuli Boston ne New York ne bannayuganda mwenna baganda. Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga nabagenti alina ekigendero ekyokwesimbawo naye akiyisa wala tayagala bantu bategeere kati muwulire bulungi nnyo bategeeze. Mu nteekateeka gy'alina ey'okwesimbawo kwa president ng'ate amaze kwebuzaabuza ng'afuuka anaaba, Mayiga yagambye basajja be Mr. President kansubirenti otuuse. Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejje yagambye ba agenti be abali mu Amerika bagende mu maaso n'okutambuza slogan ebyobufuzi tebitwawula. Wonna wobeerera ku mutimbagano oba oli ku TV oba oli ku social media n'owulira nti ebyobufuzi tebitwawula, eyo slogan ya Mayiga n'emmwanyi terimba. Kati Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga ng'ali ku ssimu ku lukomo ng'ayogera ne ba agenti bali mu Amerika yabagambye wulira nnyo wano wantu wazibu nnyo wemmaliraano Mayiga mugenda munoonya n'amayambiya. Yagambye bw'ati, mwenna abali mu Amerika mu mitendera egy'enjawulo gye nateekawo mbategeeza obubaka buno temuteekeddwa nnyo kubeera beeraliikirivu njala mubeere nga muli basanyufu kubanga Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform kye mutya essaawa zino tekijja kutuuka mu Gwomukaaga omwaka ogujja nga weekiri. Mugende mu maaso n'okusapootinga enteekateeka zaffe kubanga mbategeeza n'okubabuulira nti Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa Mukaaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu manye kuno kuolewa n'akakusaliramu ne bannayuganda mwenna obabiseera bisinga lweyagaliza muka kitawulo ttanyoko Mayiga obukyayi bw'olina ku mwana wa Nambi ba ku muzzukulu wa Nambi ng'okolagana n'ekitongole kya East Chieftains of Military Intelligence n'ekya ESO okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange oyinza okwagala okusooka Kyagulanyi ggwe ku byoyagala okukola wabula mwegendereze nnyo mu message ezimu zesisomye bino byensoma kati bifaanagana ne messages nasosoze njogedde wano oba nina message gyembuuse nga njala sooka gikoordinatinga n'eno. Omwami ono alina mission gy'amanyi entereevu nti ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bayinza obutatuuka mu Juli next year. Y'ensonga lwaki mbaga president yegendereze nnyo abantu amuliraanye baakolagana nabo bannabyabufuzi ne baani. Ye Mayiga yagambye akabinja akakali mu Amerika nti tebeeraliikirira nnyo Kyagulanyi n'ekibiina kye kya National Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa Mukaaga omwaka ogujja. Oyo nne Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga. Meeting zino n'amasimu gano agoogerwa ebiseera bisinga meeting zituula mu ssaza e Boston ku pub gye bayita Rhino Pub. Eno nno nga nnyini omusajja Munyarwanda naye ng'agimanaginga musajja Muganda. Mu kino balina enteekateeka nti luli abayimbi badde bajja mu Amerika abab'enjawulo ng'abantu batera kugendayo wabula bakizudde nti abayimbi abayitako nga balina ennyimba ezisanyusa bajja bakolera nnyo okuleeta abantu aba buli kika okujja mu programu zaabwe. Kwe kutondawo ki programu ekya programu gye bayita tugende mu kikadde abayimbi bonna b'emyaka egiyiseeko abatandise okugenda mu Amerika. Eno project part of it ya Mayiga okusikiriza abantu ne targeti zaabwe ze baagala okutuusaako obulabe nga bakikola mu ggwanga lya Amerika. Nkiddamu program tugende mu kikadde ng'egenda mu Amerika abayimbi abayitako batandise okujja mu Amerika mwegendereze nnyo kuba eno emu program Mayiga gy'ateekamu ssente ne basponsa bali eyo. So bannaffe bagenda mu bikadde bino mugende nnyo mwetegereze nnyo ebintu mugendamu. Ebintu bino Mayiga yabirimu era ng'akola n'abantu ab'enjawulo. So mwenna abanywera n'abagenda mu pub gye bayita Rhino Pub
ngeno nyiniyo musajja munyarwanda go bayita Robert byange njogera kate ngomusiza gule siyani yono wano go bayita Robert yoyo na nyiniyo musajja omunyarwanda abanyarwanda bonna batula okuteeseza botya basanyawo Buganda n'okusanya abaganda bonga bali kusereza mu musolo yoyo Robert agimanejinga yemukuru Serumaga yoyo mukuru Serumaga ya managing ebbale ya Rhino Pub abanyarwanda bakolera enkwe ezokusuula Kyagulanyi n'okufuga Uganda so ndoza mutegedde bulungi nnyo mujja gendo kitegeeza nga luvannyuma lwa myezi ebiri kugumu nga abayibi bangi abayitako bagenda mu ggwanga lya Amerika okuyimba ennyimba naye nga bayina program eyokuba nti bagenda kukola ebintu ebyo so mutegedde bulungi wosanga ki program kye bayita tugende mu kikadde simanyi biki ezo na program za mayiga naye ekikulu ekyekinyusi kino yagambye nti babere bagumu nnyo n'okutambuza programs ze Robert Kyagulanyi Center mutasoka gwa mukaga n'ekibiina kya NUP bagenda kisanya okigenda kubeera abolished before June zino video mugenda zijjayo muzize Mayiga openly told his followers in USA that they shouldn't be scared about Robert Kyagulanyi Center aka Bobby Wine. That Robert Kyagulanyi Center and his party, NUP, will be no more before the end of June next year. Because he knows and is working with the state. That's why he had sent all his agents across the world, including Uganda, to go around smearing blackmail propaganda against Robert Kyagulanyi Center. Mukitegeddawo kata wetuvaawo mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo kale nti abagala okumanya olubiri olwagudde bwefaana balusibye busibi katimba tewaliwo wakisi yakoleddwa eyo current situation eri ku lubiri ye current situation eri ku lubiri current situation eri ku lubiri olwakabaka olwamenye batadde obuteesi katimba kakakiragala mu kifo ky'okuyiwa matiriyo okuzimba olubiri batadde obuteesi katimba kakakiragala batadde obuteesi katimba kakiragala awo mu kifo ky'okuteekawo kampuni eyinza odduzimba amangu batadde obuteesi katimba kakiragala awo tuvuddewo kati ndowooza Mayiga n'amuddira edda mutegedde bulungi nnyo kati nina wenjagala okulaga wewa katusooke tuyite wano Mayiga nkyamuwummuzaako awo mutegedde enteekateeka zaabwe na buli kimu kigenda mu maaso kati njala tugende wano Mr. President Robert Kyagulanyi Center wapostinze akantu kano akavudde mu UBOS director wa UBOS ke yapostinze ng'abalaga ebyabadde mu kubala abantu n'ensobi ze baakoleddemu mumpulirize bulungi nnyo mu recording akantu kano Mr. President Robert Kyagulanyi Center n'aba national platform n'abagala enkyukakyuka mwapostinze akantu kano era mukuru wa UBOS najja nayogera ebigambo bya Defane naga he can't resign because of the errors kibakola badde bakimanyi lwaki bakimanyi kandi okuvire ku ntono first and foremost muli awo luvuvumo nti bayinza okugoba byabakama mulubula luvuvumo olwo nti bayinza omugoba just luvuvumo naye UBOS oyo director wayagikulira is controlled by ISO ne semwa byonna bibakola biri well calculated UBOS boss a controlling bwa semwai
ne ISO byonna figures baakoze zonna zikontrolingibwa ISO ne CMI. Same figures zibagendo okukyusa n'okufumbirira okuteeka mu results z'obululu bugenda okuva mu 2026 nkiddamu Mr. President. Figures zibaakozesezza mu kubala abantu zibagenda okukozesa mu kulangirira results ezigenda okuva mu kalulu akajja ka 2026. James Birungi, Emi Katabazi, Christopher Damulira, Muhoozi Kanyerugaba, Salimu Sale, ne Museveni, ekintu kino baakikoze bakimanyi bulungi lwakuba bate munnakitegeera kati kakibasomesa mu kitegeere. 1. Baakugambye bwe bati. Ubosi Idi says the population figures for the Langi were endlessly given to Acholi, while for Acholi was given to the Bakiga, and that of Bakiga was given to the Bagisu, and for Bagisu was given to Langi. Kisawundiko okubanga kiri komiko oba kisesa nenga that's what they are going to do exactly. Kati enamba zino zibakyusizza jukira babadde bakuga njagala okuliza bulungi mu bigambo bibadde byogerwa nga ne ku internet kwebiri bakugamba nti Abaganda badde miliyoni 10. Njagala mumpandikire message 5 zokka. Ani abadde tamanyi nti Abaganda bali miliyoni 10, 12, 13 kudda waggulu n'abadde takimanyi. Njagala mumpandikire wano message. Omanyi naku zino njagala nepa information namwe abadde bagobera information namwe ne mukkiriza nti byonjogera bituufu. Njagala mumpandikire message. Ani abadde tamanyi nti Abaganda basukka miliyoni 10 okudda waggulu. Ninza message jomulwawo information yetuula njagala muwandiike wano mbate mu kintu Abaganda basukka miliyoni 10 okudda waggulu. Miliyoni 13 right. Oyo omu. Lwaki baakugambye ati Abaganda bali miliyoni 7 kati? Lwaki bagente namba y'Abaganda ate kati yasse? Ne bagamba enamba y'Abanyankole yalinnye n'egenda waggulu kubanga Mwankole Museveni Mwankole bandonda ba MP bokka Museveni obululu bubeera nga buli ticket already. Kati bakulaga nti enamba y'Abanyankole yalinnye yagenze waggulu egobagana y'Abaganda. Tobuuzanga labiyo kyaze kitya nga Abanyankole bonna almost 70% babasaba bamaze wali Abanyarwanda. Laba bano. Gotobuuza lwaki badidde Abaganda enamba ne bagissa ne balinnyise nga mukimanyi nti Abanyankole waliyo genocide egenda maaso ne bagigiraagira nga yenkanya n'ey'Abaganda. Wano kati kiri ku record ng'oggyeko Omuganda Omugisu n'Omusoga bazaala. Omugisu n'Omusoga bazaala. Diaspora erimu almost million, diaspora almost erimu milioni 4 ez'abantu abaafuluma. Abaganda almost baliko milioni 3 n'ekitundu Abaganda nazo tebaazibaze. Ate nga ne gye baabalira ewamu tebaatuukayo kubala mu Buganda. Bagenda kikola batya? Bagenda kubeesinga ku region ne figures baaziwadde. Bazikubaganyemu bafulumiriza z'ebyokulonda. Kino Chief of Military Intelligence, Internal Security Organization, Crime Intelligence, ISO, SFC, ne Museveni bakikoze bulinga bakimanyi. Yosora kigeya buntasobola kuki bayagadde baki ekyo bakiyita premeditated statement basindise message. Already buli kintu kyonna ekyakoleddwa mu kubala okwo bakikutte bulungi ne bakiwa bya Mukama era akirina. Ze figures bagenda okozesa exactly okubala obulubwa nga babwagala. Mwate mukitegedde. Omusoga mu kuzala teri yamukwatira nsawo.
Katongamba otya mu Munyankola singa omusoga. Omusoga avuganya na Muganda. N'omugisu. Mukuzaala abaana omuganda omusoga avuganya na Muganda na mugisu. Kali mukitegedde bulungi nnyo. So Mr. President yagadde okutegeeza nti akantu kano wakapostinze nete mwategedde ekigendero lwaki bakakoze n'ekigendero ekibalaga nti already kubanze nafunye label source nti zino figures babalaze ne arrogance gye bakozesezza the exactly figures ze bagenda okudoktaringa kuba already baziwadde Dani isi byabakama ze bagenda okukozesa era nga naliza ati sibazirina uza mutegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo. Tugenze ku mukulu bona mukwate ntya simaira kumanya. Alright. Katusoke tuyitako na wano katono. Ndowooza mwategedde bana bagambye ku programu y'olwokusatu ekyatutte Frank Gashumbe Mengo n'assignment gye bamuwadde omulimu yagutandise dda. Kano njagadde kabategeeza mukategere bulungi nnyo. Muwulira abadde avuma Mayiga olwavudde Mengo bw'ati bw'ayogera mulyoke mutegera assignment gye bamuwadde. Tewakola ki? Tewaawula. Kaakati wulira kati mulekerawo okuvoola Katikkiro. Wulira Katikkiro alinganga omusika oba omuntu omukulu mu family. Abaana abalalo abaakomodatinga abantu balamu n'abatamiivu. So Katikkiro wa Buganda abanupa balina obalisiivinga ab'NRM ab'FDC n'abalala. Katikkiro bw'akyaza ab'NRM mujja muvuma ekiro kiramba. Katikkiro bw'akyaza abanupu NRM yo sinvumi boge mazima. So nga bw'ogamba ekyakusanyusiza nti Mengo ffenna yaffe. Yes. Era assignment mugirabye. Bana abantu balowooza nti tukyali mweri.com tulimu analog tetutegeera bintu byabwe. Assignment mugirabye. Assignment mugirabye kambadde muletegera assignment yono lwa ekyamututte Mengo wulira. Tewakola ki? Tewaawula. Kaakati wulira kati mulekerawo okuvoola Katikkiro. Wulira Katikkiro alinganga omusika oba omuntu omukulu mu family. Abaana abalalo abaakomodatinga abantu balamu n'abatamiivu. So Katikkiro wa Buganda abanupa balina obalisiivinga ab'NRM ab'FDC n'abalala. Katikkiro bw'akyaza ab'NRM mujja muvuma ekiro kiramba. Katikkiro bw'akyaza abantu awo tetugenda kulwawo. Njala tudde wano bulungi nnyo. Awo tetugenda kulwawo njala tudde wano. Nsokera Sudiru Paleria ndoza kansokera Sudiru Paleria. Mukuru Sudiru Paleria wonna woli. Nkulamusizaako ssebo yebale kole bayindi banno. Wafulumiza akatambi kano ng'ogamba nti eggwanga ly'abayindi muli obutundutundu 0.01 mu Uganda. Naye ate mu kusolooza omusolo gwomusolooza okuwa eggwanga musasula ebitundu 6 oba 65 ku ssente zonna ezisoloozebwa. Ffe ne tuvvululwa nti kitegeeza miliyoni 45 z'Abannayuganda bonna basinga obungi batudde wansi tebalina mulimu gwe bakola abayindi bamusasula omusolo. Mukulu Sudiru Paleria gy'atasooka kubuuza. Sente zino ozijja Mumbai, ozijja Bombe, ozijja Kanattaka oba ozikolera mu ggwanga lya Uganda era ng'ozijja mu Bannayuganda. Ekisookera ddala. Sudiru Paleria, sente zino ozijja Bombe, Mumbai, Kanattaka, Chennai, ozijja ludda wera ozikola mbaani. Mr. Sudiru Paleria, 90% of all money you have and properties belongs to the taxpayers' money or belongs to Ugandans. For us who have been in Kampala, we know how you came and how you got that money. Be very careful when you are addressing Ugandans. We know 90% of the money and properties you have belongs to Ugandans. Be very careful.
I will not condemn you because the place where you were interviewed, I don't know whether it is advisable a person like you, I don't know whether you were already drunk or not, and I don't know who triggered this interview in a bar. I don't know whether you said all this when you are drunk at all, because even the place where you were interviewed, it's not advisable. Omukulu abagenze mujja ku interview badde mu bbala. Bw'ati bwe yagambye. We can't go anywhere else. So we need an identity even within this country. And be accepted that we are in this country for 120 years. Yeah. And there are a lot of African who have migrated here from other countries and they get recognition. So why not us? And we contribute a lot to the economy of this country. Asians are here 0.001%. Yeah. And we contribute between 60 to 65% of the revenue for this country. So then Uganda means something to you, evidently. It's my home. I can't stay anywhere. I have home in England, yeah, and home in Dubai. This has always been my first home. This is your home. All right. Mr. Sudhir Paleria, it is evidently because I ever lived in India, in the province called Karnataka, that is Bangalore. There is a big post or poster which says welcome to India and welcome to the incredible India for Indians only and other Asian countries, whereby there is no any foreigner, mostly Africans, who can acquire citizenship however much you have a lot of money. We know how black people like me and other African comrades like me, how they are treated in India. So for you, you are in Uganda, enjoying life, using taxpayers' money, blogging around that you need status or identity. You want to confuse Uganda that you have been doing business and getting a lot of money in Uganda without having identification? Or you don't have any status in Uganda? The late Idi Amin Dada, you know him. He told your fellow Indians to seek for citizenship in Uganda because he was trying to control his economy at that time. All Indians who were in Uganda at that time, he refused to acquire citizenship because what he was fighting for is to protect his people and his economy. All Indians refused. He chased almost the entire Indian community in Uganda. You understand? And he paid them. The same thing now you are trying to perpetrate here or to talk that you need status. Which status? If the government changes right now and we get you, can you explain to the entire world and including the entire world the way how you got or you got that money in Uganda? Because for us we know your history. You came with the Premier Rotary. From Kenya, Nairobi to Uganda, you came with Premier Rotary. You started from there. You gained fame. Museveni got you, and he started giving you taxpayers money to be where you are right now. But you are trying to dig what you can't bury again. Mr. Sudhir Paleria, we beg you kindly and your fellow Indians, stay where you are. Because the history doesn't favor you and your fellow Indians. We're back in India. Africans are not welcomed and they can't even settle there in India. And we know how black people are treated in India, in other Asian countries. So how dare you start come out on media giving us false information that the Indian community contribute almost 65% of the revenue. So, if I may ask Mr. Sudhir, the business you are doing in Uganda,
You are doing it with your fellow Indians or you are doing it with Ugandans? Who are the consumers of your services and products? I think Ugandans. So I'm encouraging you to keep quiet, as you used to do. Because the more you come in media, the more you expose yourself, because the public knows. We know you. Tukumanyi mukuru. Esente zogamba musasule bitundu nkaga mbitana ku buli 10 ez'omusolo. Sente temuzijja Chanda, temuzijja Bombe, temuzijja Bangalulu, muzijja mbana Uganda kutakali bana Uganda nga ne sente zolinde bitundu 9 ku 10 z'ala bana Uganda. Mulekerawo kunywa sigga. N'okulya kaamulali ne galiki ne mulowooza ndimo musinga okutegeera. Tusirise mutunyigiriza. Ennyanja Victoria ogisse ogwe bana Uganda ku mataka. Business za bana Uganda zonna abagudde gwozigula ng'okosasereza omuwa omusolo. Abamu ne mutuuka n'obbatta nga muza tetumanyi. Mukulu subiri weewumuze kono obubaka bujja kutuuka kubanga nkumanyi. Nyinza okuba nga nkumanyiko 20% naye nkumanyi. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Sigala joli nga obadde ne bannammwe musigale teri abanyegako. Ne mutandise okwesiwaza nga bafuka banaaba nga mumanyira bana Uganda. Sente zonna ze muyina ebitu byemutunda mu bitunda bana Uganda, tembitunda India, tembitunda sime Pakistan, tembitunda mu Uganda, amataka ga bana Uganda. And moreover, constitution temuteekeddwa kweyingiza mu bintu bya kugula amataka mu Uganda, amataka ga bana Uganda, mwe muli ba foreigners, muyina kufuna lease. But you own almost 60% of the land in Kampala. The sente wazijjawa. Mulekera otumanyira. Gwe nkuvuddeko. Era genda maaso ng'oyogera. Ennyanja Victoria ogiseko almost 20% gw'omuntu omu sudiri. Olimako ebimuli, otaddeko hoteri zo, otaddeko resort zo, almost kati ennyanja oyala kugiwa mu ttaka gimala nti ekintu kyonna ekiri eno sayidi z'emu kyonna okimala ogoyiyemu ettaka. Ate nga sigwe suwa kikola dda. Genda mpola tukula mukulu. Awo tuvuddewo. Tugenda ku mukulu ono. Mukulu Mayanja, minister, akola ku nsonga z'ettaka. Nkulamusiza nnyo ssebo gye baleko gy'otuusako engalo. Kansubire gitambula bulungi. Ebiseera bisinga tugamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Naye kyandibadde kirungi nnyo okuba nti okweyita Mayanja ng'ovoola obuvoona obuddo n'ennono y'erinnya lyo gye liva kiba kiswaza. Twakola dde okunoonyereza tuli Muganda ekitali kibi. Naye ate osula mu Buganda mwolina buli kimu ky'okoze. Ebiseera bisinga mu abantu abalowooza nti mwasoma wattu ate muwutta. Mayibu osome nnyo owutta. Ebigambo bayogedde ng'oli emukono wattu njagala bikwatamuko okuvoola kwakoze okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Era n'Abaganda abategeeze bategeere bulungi nnyo ono omukulu bw'ati bwe yayogedde. Naye njala kwebaza omusajja abadde mu katambi kano gye kakomeekereza. Mwami ggwe oli omu ku kakadde abakyamanya ennono n'obuwangwa n'okwagala Ssaabasajja Kabaka. Ngenda kukwata mu biga by'ono omusajja byeyogeddemu. Kansoke nkwate mwawo. Mukulu Mayanja minister kwasaganya ensonga z'ettaka. Ogambye mu administrative structures
n'obyogera bulungi nga bw'omubiteekateeka, which is okay, era tweyanziza nnyo. Naye njala kubuuza, mu Uganda omazeemu bbanga kine ku myaka gy'olina osoma ebyafaayo bya Uganda obisoma n'obimanya, oba just obuuka buusinga omuliro gw'oluyiira? Okusirika ebiseera ebisinga abantu si basiru. Wattu Abaganda oba Buganda bwe bwasooka Uganda mu kulumayanja, ndi wano okujjukiza Obuganda bwe bwasooka Uganda okubeerawo yali nsobi nakati bajjajjaffe gye bejjusa okugenda mu bufumbo bwa Uganda kubanga talina kyefunyeemu. Yagobwa mu ddiya nga talina kyefunyeemu. Ekyo mukulu mayanja njagala okitegeere. Era ndi wano okutegeeza nti Obuganda eddagaano gye bwakola ne Queen wa Bungereza okusaba eggwanga Uganda eddagaano gye eri erina buli kimu ekyogera nti Buganda bw'erabanga enyigiriziddwa nga tefunye ebyo bye yateeka mu ndagaano esobola okuva mu ki? Esobola okuva mu bufumbo obwo. Era obufumbo obwo bwe buvaamu mu gavumenti mugenda giteeka ludda wa? Singa Omuganda akira n'agamba ati kati akamanyiro kasusse. Njogera ebigambo bino nga bitegeezera Museveni, singa Buganda ekera ku makya n'ewaabwe omusango nedda mu kooti mu International Criminal Justice nega ati nze obufumbo buvudde mu gavumenti ya mugenda giteeka wa? Kyensoko babuuza. Era ngenda babuuza ettaka kwe mubologera kwe muvumira Buganda ne muvumira Ssaabasajja Kabaka n'otuuka n'okujolonga Ssekabaka Muteesa eyakkiriza endagaano ya Buganda okugatta ku Uganda ebeerewo n'omuvuma nti talina ttaka oba baagala baligule. Ssebo njala kubuuza singa endagaano eyo etwalibwa mu kkooti y'ensi yonna Obuganda ne bwetongola gavumenti ya mugenda giteeka wa era egenda kuyimirira wa? Njala soka kubuuza Uganda nga bw'ogiraba tugambye nti Buganda yeekutuddeko efunye obwetwaze kubanga it is possible buli kimu weekirina emisango gye giri endagaano gye ziri. Mugenda kikye mulinawo first and foremost administration structures zonna ze mukozesa oba infrastructures zonna za Buganda. Ettaka lyonna eriri mu Buganda lya Buganda na Baganda. Muno mwe muli amasomero, amakomera, parliamenti, ebitebe by'amagombola, amakooti na buli kintu byonna bya Buganda. So singa Buganda ega nti twekutuddeko tukooya akamanyira kasumagizi ye yalira gavumenti ya mugenda gituuzaawa era ku ttaka lyani kubanga ettaka lyonna limufutubaddako lya Buganda. Ne weefugira Buganda mugenda giteeka ludda wa gavumenti yammwe. Ettaka Ssekabaka Muteesa aliwayo bu just freely government in fact nebizimbe byonna mupangise baba banja sente pya nenkadde ne parliament kwetudde kakibere kisaawe entebe kazibere state house zonna ebbiri kagabera amakooti kebere Kampala City Council wetudde kaberani gonna amasomero mu Kampala gonna byonna bintu bya Buganda mugenda mulina kiggwe nga mayanja mulina ki mu gavumenti yammwe byonna muli kulizi nelizi yaggwako dda mayiga n'aziriwingisa nga Kabaka tategedde mulina ki? You have nothing. And if it was Sir Edward Muteesa tewali Uganda. Singa teyali Buganda tewali Uganda. So gobodda n'ovuma Ssekabaka Muteesa n'ovuma Kabaka Mutebi aliko mutabani we n'Abaganda azifu nti mu Uganda gavumenti yava mu bbanga n'ejja buzi n'etuuka kati yawamba. No, ebintu bino biina emitendera abantu okusirika si basiru. Owulira ssebo njira kutegeeza ettaka kw'oyimiridde n'osimba amagulu gakulinga ng'emitwe egitega enkwale ettaka lya Buganda. Ompulira n'Abaganda bannannyini ettaka eryo weebali. Ekirungi mutulazeeko mwennyini nti buli ggwanga lifuze Uganda tegedde enfuga yammwe n'ebirowoozo byammwe. Munyigirize nnyo, mutyoboole nnyo, muvume Abaganda. Ekiseera kigenda tuuka nga buli omu tumanye empisa ze nga tezikyekweka tuzitegedde ku mmeeza. Omanyi koonoweeka watu tokalina kusaaba ttaka. Ne kano kasaabye ettaka tulitegedde. Tumalirawo tugenda okaweekera nakyo ekyokuda. Temukyalina kye musobola kutuula tugamba Baganda nti ate munnange bino ate munnange kino kiriwo ekiti tugenda tutegedde bw'oŋŋamba nti munnange tukole bwe tuti. Nze nange ŋŋamba bw'oŋŋamba tudde wano gati tudde wano.
Katonda atuyambye okuti abaana ba Isirayiri babonaabonera Egypt mu Bayibuli kweyagala ko balina kuba baategeera nti balina obulabe buli muntu yenna mulabe gye bali. Naffe mu nkola y'emu newankubadde tukyayinamu ebyerowoozesa nti biri nabali neffamu tutegedde abantu betudiringa nabo bw'aba aseka nga amannya agaziza sayidi ye naba ategeeza ki, bw'aseka nga amannya agaziza sayidi ye n'ategeeza ki, bw'awanika ebisige bw'akyusa amaaso n'agazze naba ategeeza ki, buli kimu kitegedde. Kati kamutunyigirize mukole buli kimu, essaawa ejja kujja nga temukyalina kye mugenda tugamba kubanga wattu buli kayisa konna mukajjeo tukategedde, temukyalina kye mugenda tugamba. Kibi nnyo okugatta obuliri n'olubimbi n'omuntu gw'otamanyi bigendererwa bye. Ekirungi obulimiro twabugatta ne mutwefuulira. Abaawulira oluyimba lw'abasudde ng'ayimba ennimiro y'okubuganga mugende mugitegeere. Kyekiseera kyo twagala obebaza nate in fact bwe mbamusa mwongeremu otunyigirize mumaleyo buli kimu tukitegeere. Mukulu Mayanja ne Museveni mwongeremu tunyigirize twongere okutegeera, otherwise kuba tukyebase. Mwongeremu tunyigirize, munyigirize buli munyigirize. Bw'anaatuuka wano nga bw'olya wutu nawulira nga weebajjagala bajja kutegeera ekituufu. Mwebale nnyo mubali mugende maaso munyigirize mukole buli kimu kyekisembayo okutegeera ani yaani. Mujja kuba temukyalina abo mambuka twamanya enfuga yaabwe. Abeeyita mu Maserengeta n'abeeyita Abaganda balina amannya nammwe tutegedde ndowooza bwe n'ebikolwa byammwe tutegedde. Mwebale nnyo mubalire mugenda tugamba ki? Mwebale nnyo mwebalire ddala mugende mu maaso mutegedde bulungi nnyo. Sijja nakamalayo kati katuddeko wano. Omukulu ono gwe nabalaze Godfrey Seguya gwe nga Kayibanda namubalaze naye ndi wano bategeeza kankabazanyire kano. Development Association akulembera abalundi bonna mu Uganda olwaleero ennaku z'omwezi nga 6 njagala okukwasa chairman wange owa Buyikwe District akulembera abalundi bonna mu Buyikwe District. Eno ye certificate yaffe ey'ekibiina kyaffe association yaffe ey'abalundi twirundanye awamu ne forms kwagenda okuba nga aregistaringira bamemba awamu n'ebikozesebwa byonna byagenda. Alright, omukulu oyo Godfrey Seguya yataddewo ekibiina kye eky'abalundi beepamire naye bwe nagenza okukola okunoonyereza okulungi tali serious n'akamu. Tali serious era saagala mweraliikirire. Ekibiina kye eky'abalundi beepamire tebali serious n'akamu. Lwaki tebali serious? Ye nga ye omuntu munnange yalowooza nti bw'anaabuuka ne Museveni ajja kufuuka wa kitalo nga bwe yali alowooza. N'ebintu ebyo yabyogerako bamuggyako interview nga baakava ku CBS bagiggaddewo yayogera ebigambo bingi nnyo. Omwami ono ekimutawaanya mutwe gwe gumutawaanya lwaki? Era mbakubiriza omulanga abasajja bannange mukole nnyo kubanga obwavu mpologoma bukuli olaba. Obwavu bulya Kayibanda. Kino kyakola bakiyita kwetega. Ali mu kwetega akola project eno n'eri okusikiriza Yoseriti bahabula mbwamwe ssente. Ng'amanyi nti Yoseriti wabula alukwata ku bisubuli ekijja bajja kiteeka mu project bajja kiteeka mu ssente. Kati noono yayagadde ayite eyo atekewo ekibiina ky'abalundi kwepamira mbwafule ennambaazi agambe Salim Museveni nafunye abalundi bajja tuwa obulu muteekemu ssente. Mukulu Godfrey Seguya Kayibanda nannyini kibiina balundi kwepamira ndowooza wakubye wafu okusinziira ku information gyenafunye okoze projects nyingi nnyo Museveni akola bafune ssente kuba tokyasobola kukola ku radio yonna Kebere TV tokyalina mugaso mu Uganda. Kale bwavu bubi bukuli olaba ndowooza wandigenze ku ttaka ly'abajjajja ab'eddene gye bakuzaala olime kasooli obe mmwanyi ebintu by'okubuzabuza bannayuganda biveeko.
era mbategeeza sente z'omusolo baziteeka mu bantu nga bano kati ono ssebo teyakoze mbwa andi w'amaanyi nnyo nno talina kyali ne kiyakoze tekina gye kiraga in fact olwavudde ku conference ku kamera ekibiina kye bwe kyakomye ng'era ekibiina kyabijjira bwe kyava ku press conference ku kamera olwajja ku kamera ne kifa ne kampuni y'amasimu empya eya Lukwago ne litandikano kiza Besigye gye bayita Hello Uganda Defiance Forever olwajjeko kamera ekibiina kyabwe kyakomye kubanga bannayuganda bakooka no ekibiina kye ky'abarundi twepamire olwajjeko kamera w'ekitibwe kyakomye kasita nategedde investigations tebali serious n'akamu anoonya ssente kuba takyasobola kukola ku radio ku TV anoonya ajja ekigula magala eddiba talina ade n'ekikumi mwavu muzivu nengo alebera ku TV nga buli kimu akirina sere zaamugwako in fact anatena okugweddalo kati mukulu Kayibanda Godfrey Baseguya Godfrey mukulu totumalira budde era saagala mweraliikirire nomuveeko talina kyali yalimu okwekolera myaka gye olw'okuba naye munyarwanda alowooza ati ajja kuwaka ne Museveni byamulemye kale ebyo mukama bye muwulidde nze mbyogedde bigambo byange muvunaanyizibwako temukyeraliikirira ono mukulu Godfrey Seguya eke Kayibanda Bebi Nakona talina kyatugamba kino ekibiina kye ekyabalundi kwepamira awo kyakomye temukiwabudde talina kyazaako n'abala bangi bajja kukola obubiina bwabwe awo tuvuddewo alright kati mwenna abadde bajja bangoberera nabagamba nti Yoseri Tibahura ne famire ye balina ekirooto kyabwe ekya dynasty naye waliwo obuzibu buli luddawa bulira wano wakulu ayina muganda mu intelligence ojja mubuuza for further reference wulira bulungi nnyo mulabyeko olwaliro nti batadde ekifaananyi nti Museveni asinkanya amasala Amerika ne beegayagayamu awo n'agamba muhoza abeetonde biki wa oyo palapase ekituufu kiri nti wuliriza bulungi nnyo Amerika yategeeza Museveni nti ofuuse ekitagasa mu East ne Central Africa tetuli ready kufiirwa oba kuleeta butabanka mu East Africa gwe lwakiri ovaawo era ne omugamba tageza okufuna ekirowoozo ky'okwesimba mu 2026 nkiddamu bamugamba tageza nafuna ekirowoozo ky'okwesimba mu 2026 naye tannabaddamu wabula mmwe kyemutannalaba omunyarwanda alina kali resistance yensonga lwaki babayita ba National Robbers Movement kali resistance akafuta ba robbers kuba kati omunyarwanda bw'omugaana ekintu abanga lubirutula buti ne lukuba amaaso ne lukola kiddako kati abanyarwanda bonna balina akantu kali resistance Museveni akimanyi tasobola direct confrontation campaign ezijja 2026 ayina kukola ebintu bino earlier than what we thought. Ladies and gentlemen, as we speak right now, Museveni is campaigning. Banyabo ne basebo Museveni bamugambe tageza nalozo kwesimbawo wabulo lwakali kali resistance akawa akabanyarwanda okubutaswala buli walagali kumukuba campaign buli walagali mukuba campaign nkiddamu na National Robbers Movement bali mukuba campaign buli mugenda mulaba nyonga agenze buli kitundu kyonna ekyeggwanga nga tabasi baguddewo kino simba palo kinze kino simba mwitsako ali mukuba campaign kati National Robbers Movement oba National Rwanders Movement oba Resistance Movement head chairman wayo Yoseri Tibahura tabayisira mutabani wakale kizibali mukuba campaign naye nga kiri kibamugambe tanna kiro sportingako ekyobuteesimbawo ekirala kikino kibamugambye manjagala nenkuwa ebintu nga nkuwerako n'obujulizi saagala ogw'omusajja atuwa information tekuli bujulizi njagala nkuwa nenkuwerako n'obujulizi bagambye Yoseri Tibahura fayiro gye twakusindikidde gye twakusavinze wagisomye nasooka neyebuzabuza nga afukaana aba fayiro yagisomye wano njala bategeeza banyawo mubeere bagumu
okuva mu 1980 okutuuka olwa wenjogera ebigambo bino buli kikolobero kyonna Museveni kye yali akoze bakimuteredde mu mpapula nga kuliko lwe yakikola be yakikola abajulizi na buli kimu ne bamugamba emisango gino gyonna ogyewakana kuno Museveni kwoli Muhoozi kwoli James Birungi kwoli Christopher Namulira kwoli Ebe Katabazi kwali mwenna kwe bonna gyenjogera bino mubimanyi bulungi nnyo nga basavinze Museveni bamuwadde criminal record ye since 1980 up to date nga evidence weri key witnesses webali nenga tebasobola bamulaga nti webali ne bamugamba oyina kye wemulugunyaamu ku bino oba kye wawakana nga tasobola kukiddamu era n'asirika ne bamugamba so time is coming you will answer all these yensonga lwaki omusajja ono kati statement zaakola tezikwatagana era ne byakola kati byanjawulo bw'obanga wafunye weetegereza independence deki kye walabye ekyenjawulo kanye ku mazzi independence etera okubeerako ba foreign dignitaries abasukka mu 6 ku 10 ba foreign leaders 10 ekitone nnyo ba foreign leaders 10 ekitone nnyo kwabaddeko ogu wa Congo Black wa Central African Republic oye kyamulese yamulimbye nti jangu obeerewo wano kubanga nine subi erikola enguudo z'omu Congo naawe kola oluguudo luve Uganda lutuuke wammwe kyekyamulese yensonga tebamuwadde microphone kwogera kintu kyonna abasigadde bonna bafunye essimu okuva wabaavu over above abagamba omusajja oyo mumwesonyi kubanga afuuse ekitagasa mu East Central Africa bonna tekuli n'omu yazze wadde okusindika president omwe batazze either basindika speaker deputy we oba prime minister bameka bemwalabyeko ne mutabani we Lubuto Kyoto teyazze wadde okusinga ono mukazi ono wa Tanzania ngenda boa information teyazze owe bamukubidde essimu yabaddenka jangu wane wa Pilato teyazze dokusinga nduko omulema ene kishasha teyafunye wadde omulema olaba n'oli eyekojowera mu mpale Kira Salva Kira teyazze nowa Somalia teyazze bulijjo kubeerako ba foreign delegates oba dignitaries abasukka mu 10 mwalabyekani Mwe temusomera basa temusomera baluwa mu basa buli kintu mukirekanga mu kibu kiri olaba n'oli yesalira obwayi mu ngoye teyazze essimu okuva ku ssimu endala yabagambye temutegeza lwaki tukyagenda mu maaso omukyalo ono Samia wa Tanzania European Union na America bamugamba amafuta ago gayimirize tebajja gasima ne yebuzabuzanga afukana aba wabula recently wabaddewo movement ez'okutambuza pipe ezigenda okusima amafuta ago nga pipe ezo ba China bye bawa contract ey'okutambuza amafuta ago era nabalagaluli movement z'emmotoka ezibadde zitambula emmotoka nga bitambuza pipe njala balagako naano sample y'emmotoka eyo njala balagako wano katonda tetunnaba njala balagako wano ku sample y'emmotoka ebyo bibadde bingi nnyo nga China yetaddemu ssente bibino mmotoka zino nnyingi zitisse ebintu bino naye bajja emitume gigenda okubba amafuta gaffe siyinza kulimba naye nga mpitirivu zibisibyeko
bisibireko baje emidumo gino egigenda okuba amafuta gaffe nga bagafukusa bagatwala sijja kulimba naye nga bingi ate nga birudde baba nga biyitawo izo zonna zibitisse. Kati China yebadde etaddemu ssente era nga ye eri wiringi okusima amafuta ago gayisaawo gayise Tanzania. Kati muziri essimu ezakubiddwa abakulembeze abali mu East ne Central Africa temugeza ne mulinye wakasajja abo mubakubiridde ono Samia owa Tanzania. Kiki bamugambye? First and foremost, bamugambye Museveni is becoming a reliability in East and Central Africa, so we don't want to cause instabilities in East Africa. And we know that Museveni is a good influencer. He had influenced you to the extent that you've started the kidnapping and the killing people opposing you. So stop that tendency of kidnapping and killing your opponents. Muchala Samia bamugambye tumanyi okolagane Museveni akuinfluencinga. Watandika okukwata abakuvuganya obawamba obattanga system wajijja Uganda bamugamba kikomye ekyokukwata abakuvuganya. N'ekirala teka kutanda tukimanyi tuna information nti wadiringa ne Museveni okuddamu okutambuza amafuta ga Uganda ogayise Tanzania. Chikome bonambiro nga nenda bugisimu fungize owo ina kyotunoonyaako. Samia esimbo zamuvugidde Museveni nawuliranga anyooka nenga tana kyakola kyobulaba tewali yazze. Kati Samia kusimu ezamuvugidde n'ekyokuwamba information yiyo mwizo galombu yeyogeza yiyo. Bakubana olumungambwe bayewunzise naye ate kati Samia bwengeza bikola mu bitegeere nti wano mbambire wanga biterezezza. Esoma wet. The US government won't back down. The US envoy tells President Samia of Tanzania to stop abductions. This was on September Friday. This was on 20th September 2024. Mulekera kuwamba n'okutta abantu bavuganya. So ngoza mukitegedde bulungi yiyo. Mumwabeddemu ne yamafuta ne butaddamu kudiringa nani ne yoseriti bahabulwa. Ali munga upside down kandi ne nakitereza bwente dala kijja kubeera upside down za mukitegeera. So kati nange mbasi bitegeera bulungi nnyo. Nebe nakikola bwente dala kijja kuba kisigadde kyekimbanne. Nze wano banki labanga akitereza naye bwe kitebwe kiri. So ezo zimu ku simu ezafulumye. Kati yensonga lwaki ne Museveni byayogedde ebusiya byali tebikwatagana. Gwe mbulira statement ya Museveni giyakoze ng'ekwatagana teriyo okujja kwa balaza obukolomooni mayi bagenze ne bazimba zino bricks za zagana amachi alo chemical gye bagana okozesa mu bazungu bagiyita batya. Bino buloka bino ebiringa abazungu babikozesa okuzimba no. Mwena mumanyi abakozesa plywood zino ezitali zamba wall plywood ezibakozesa ez'obuwunga bazita plywood kati ebiwunga bibateekamu ebyo kati ze buloka bano zebakozeseza okuleta asome bakomanda bwe zibaali bakola ebikonde ebibuloka ne Bulayi bubiri wano buloka okira kinene nga tekiwera wadde gulamu ze 10 nga tekiwera nga kibuloka kati badde batandika okuba tisetiise ne Samambo bakoze function ya independence wa tewabaddewo kintu kyonna kiraga nti waddewo independence n'abantu basombe nakati abamu bakyaliyo tebannabaza gye badde balina kubeerawo. So tewabaddewo yo njagala olete nga yayogedde ekintu ekyamaanyi na biki byayogedde bizimbe tebiriiwo baba bakiyita bade asbestos. Yes, bakiyita asbestos. Ebikemiko gye bakozesa eva mu bloke bakiyita asbestos. Bloke badde bamaze oteeka wakube bakola ki babimenya ebyo bye bataddewo ng'ekyamaanyi kyadde ku independence. Tewali kirala kyabaddewo kitegeeza ki wemukutte munyweze mutandika okuluma n'obwengo. Buli olaba diversion isooka mu 3 ku social media nga zitambula manya waliwo bitatambula bulungi lwakuba tebasobola bagamba. Nakano kakafundikire ngende ku kintu ekirala. Kano njagala mweketegereza bulungi nnyo. Ngaye mbagambye nti waliwo bagenda okulumba Ssaabasajja Kabaka bangi nnyo. Nakano mukabuuke. Chieftains of Military Intelligence
ne Semwai balina akakodyo akalala ke baleese kali luddawa. Obukodyo buli obu bubiri. Akodyo akasooka. Bagenda kuddira babbologa bamu ab'enkyukakyuka. Bemmanyi bankyukakyuka. Naddala ndowooza bali ku ground. Babawe ssente. Bajje bawemule Muhoozi ba Museveni munkwate bulungi, listen very carefully. Bakyusizza muli okugula obuguzi babatwale. Kati bakyusizzaamu katono nnyo. Bajja ne bakuwa ssente ne bakuwa n'olukusa owemule Museveni ba Muhoozi. Oyinza omuwemule ennaku 2 oba 3 ne bajja ne bakwata. Bwe bakwata bakutwala Mbuya oba Kireka. Tebakuba kuwadde n'omuggo bakutuuza bulungi mu lecture room ne batandika okulekichalinga butya bogenda okukola emirimu gyabwe ogenda gikola otya. Olukutwala Ekireka w'Embuya bakuteeka mu luumu ne bakusomesa butya bogenda obayambako okubega. Butya bogenda obayambako okubega ng'okobye weno mu public. Kino kiyinza okunyiizaamu abantu abamu nga temukitegedde naye nze ndi wano bategeeza byenjogera byonna n'obujulizi. Tebagenda bakuba wala bagenda batwale babatuuse babasomese bamale babate babadde mu saturation badde muffe. Kati muffe omanyolire community bali bamuwambe n'akomawo yakomyeyo mangu naku 3 wiiki. Kati ye bw'akomawo buli wajja mummwe aba afunye open gap ey'okufuna information yonna ng'agizzayo nga temwekengedde. Saagala mu nfundo bigomwizo ganti omusajja yagayibwa ati ne ABCD bino byinjogera no mbagambe bagenda batwala nga beefudde nti babawambira okuba badde bavunye Museveni babatwale babasomesize ennaku 3 kunnya bamale babate. Wabula bakome weno muffe nga tebalina kizibu kyonna wabula nga bali mu kukola iso n'essimu ekibaagala bazzengayo information baani abakyali ku mulamwa n'abakyabala ako kubiri. Mwenna ba comrade aba National Unity Platform n'abagala enkyukakyuka okwetoola eggwanga lyonna. Either ng'oli mukulembeze oba ng'oli diehard. Weewale kye bayita ba local money lenders ku ground mu Uganda buli kitundu kyonna. Weewale kwewala ssente ku ba money lenders abo naddala abaaka bano ng'owayendaga muntu nga bakuwa ssente akapya kali oddawa. Ba money lenders bonna kati Abanyarwanda abali ku ground bagenda buli kitundu ky'eggwanga ewali ba diehards ba National Unity Platform nga abasendeekereza okwewola ssente nga bawadde endaga muntu. Era ssente bajja zibawa eziri mu kakadde plus. Wayitewe ebbanga ssente zino either zikulemerere oba byobuzibuzi nga bafuka wana bango badde olina osasula ne babula. Batuuke mu critical moment y'ebyobufuzi bajje bakutwale butwazi bakuwambe nti bakututterwa ssente so si byabufuzi. Kati international community fe tunakuba endulu nti comrade gundi bamuwambidde egindi gundi bamuwambye yo Semwai ejja gamba nti bonna bemugamba nti ba political prisoners babakutte no bali ku misango gya kugaana kusasula abanja ge beewula kye baagala okulaga international community. Do you copy that? The information is sana billion ya sente. Information ya lele sana akaumbika sente. Kachibadiremu. Comrade yenna ngoli wa National Platform ku level yonna kwoli ngoli mukulembeze. Weewala okwewula ssente ku ba money lenders Semwai iso ne crime intelligence akakatyo baleese kapya bagenda basikiriza okujja okwewola ssente nga mukozesa endaga muntu zammwe babawe ssente. Bwamala obbawa ssente muyinza ozisasula obutazisasula. Bwe munaabanga mutuusiza ozisasula basobola okugyako amasimu ne wayita ebbanga oluvannyuma ne bajja ne babakwata babakutte mbyabufuzi naye bwe munaakuba endulu nti comrade bamuwambye
bali ababa watutte bajja baga tubali tumubanja sente zaffe za mulimu okusasula kati semwa ine iso ne mese bajja nti batu mugati ba political prisoners tubanja sente ziliko n'endagaano yino so these are not political prisoners kaba katuweddeko oba okyabanja political prisoner oba okyabanja comrade ebyo nawe fumbira ku mbuya n'ekireka mutambuze video babifumbira mbuya na kireka kati gwe comrade yali eyo ebintu byoko wala sene ngoko sendaga muntu mwegendereze nnyo kubanke kakodi akapya akaliwo mujja gandi firi gundi bagati muga tuwamba abantu bano baba tuttewa kuba tubalete babanja sente zaabwe bawanyondo baba tutte sifi tubalina nomukitegedde nako mukategere. All right, tuvudde waawo. Nabagambako nti buli wabamanya ennyumba z'Abannayuganda bonna bwe bali mu Buganda. Nabagamba ettaka lino First Family ne Salim Saleh balyagala. Ne bagamba n'ekiteezi bwe kityo ttaka Salim Saleh yalyagala ne First Family. Ambaloza nsaaga. Waliwana abuuza nti saabyogera njala abantu basatu genti saabyogera nti ttaka Salim Saleh ne Muhoozi ne First Family balyagala bamenya abantu. So simple ya neba yibago sabagamba nabagamba nti wamenya mwenetta kama 7 yali agala ne Salim Saleh First Family kibafa chichi. 1 bafuna sereza ba investor bangi bayagala okwettaka within Kampala mukono wa Kiso suburbs ngaliri ku main road nabo bennyini bagala Motus Empire nga buli kuba okufuluma Kampala kilometers 200 nga buli street kuliko bintu byabwe nga zonna street zaabwe amakubo gonna nga fuluma n'okuyingira Kampala kilometers 10 okufuluma n'okuyingira nga buli property yonna eriko ku main road yaabwe nga buli property yonna eriko yaabwe Salim Saleh Muhoozi Jeneti Karugire Diana Patience Kaindo Tafire baani bonna ng'ebintu byabwe naye mu kifaananyi wano oyinza obutabalaba balina abantu bakozesa kati bwe nabaga mwaloza tusaaga kino kyekyabaddeeyo mu Lutobazi bulira mu mwezi gw'okuna omwaka guno ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema bakola ebikwekweto ky'okuwenja ku baali beesenza mu Ntobazi gye byaggwera nga amayumba gamenyeddwa ekyaleka abangi mu maziga. Kati enkuba yina etonnya nkola kya mwana wange nze akayumba kange ke nasookerako nga baddaawo wekuzimbe kyokka libadde teriri busa ng'abantu abatamanyiddwa baleese emmotoka ne bayiwa ettaka mu kitundu ky'Olutobazi e Bulenga ku Remitiyana mu kifo wennyini awaagobwa abantu. Gureda ne tractor birabiddwa nga biseeteza ettaka lino eryakuyibwako ekibaati. Felix Mwanje Ssemuju ssentebe w'egombola ya Mmyuka wa Kiso ng'ali wamu ne bakansala batuuseko mu kifo kino ne beewuunya yaweereddwa obuyinza okuyiwa ettaka mu kifo kino ekyagobamu be bayita abeesenza. Gavumenti twagala otuyambe ku basajja bano bainvesita abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi. Bata kuyiwa ettaka ku Lwokubiri ekiro twabitegeddwa na ku Lweggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo osi owa polisi ey'e Bulenga atwalawo twamubuuzizza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugaa nti ajjewo mangu. Obayiwe mbasomesa ebintu bino mulowooza nti ebintu bino tusiika binyuma nabagamba mu Uganda mulimu organized crime ne organized criminals kati bakola ekintu nga gamba Nema yeekumenye nga of course Nema ina obuvunaanyizibwa ku Lutobazi togenda kuwakana nenga Nema erinamu agirimu ayagala waawo bwe ba criminals kati crime gwe musango guli ogw'okubeera mu Lutobazi kati
boyo walo kujjawo nga ba organized criminals bajja kati ba organized criminals be basendere bayiwo ettaka kati gobojja nga bano basajja batobale ko government bebazze ne bakubira OC is among the organized criminals kati OC bwe yakubye simu yaddali awo ngesimu from above zimugamba jja abasirikale bo bonna kati above over above mu organized crimes baba kubidda amasimu timujja obusirikale bwa mwao bye bintu bye tubisomesa muza tusika binyomo. We have organized criminals era in Uganda we have organized crimes kati zezo mukitegedde bulungi mumatu besomesa bintu bino mugati nemwebuza amagezi emisange miteeketeke tulina n'abagiza nga bateeketeke kyamale suwano abakimanyi kyamale situ akimanyi osa akimanyi DPS akimanyi simanyi RDC akimanyi nga buli ogendo olwoko besimbaga nna ate munango abavu atukiriza okwogera abavu yali waawo kanka baddiremu ono nga mazo basomesa kiri mukitegedde buli kyetubaga bulijjo kanka ze wano katono nnyo mukategeere bwenjagala mulire nnyo wano wambe bayita abeesenza gavumenti twagala otuyambe ku basajja bano ba investor abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi dara kuyeta kulukubiri ekiro twabitegedde na kuluggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo OC wa polisi eyibulenga atwalawo twamubuuziza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugaa nti ajjewo mangu abasirikale era n'abajjawo ekiro naye tubadde ffe kyetusaba mu mbeera eriwo twagala bwenkanya kubanga bwebaba omunaku bamugoma mu lutobazi kati nga waliwo ate ow'amaanyi aze mu lutobazi twagala tufune okunnyonnyola okutuufu ekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala kulwawaawo baganda baffe ab'omu kiteezi nabo babagobyewo olwaleero babagambye naye before bagobawo eno yali video mukulu yali video ya Rup ngali mu parliament akondemminga ekikolwa ky'okumenya abantu ne babawa milioni 2 ono Joel Ssenyonyi yali abyogera mu parliament. I am thinking about the 2 million shillings though. Maybe if the Prime Minister could break down and adumbrate what exactly is the 2 million shillings going to do. You see, I began by appreciating because something has come through. But I'm saying 2 million shillings for people that have lost everything is too paltry, it is too little. So I don't know how you came up with the calculation for 2 million shillings. Maybe if we can have a better understanding, because we who keep interacting with these people and their urgent needs and challenges, 2 million shillings is really a paltry sum. Maybe if you could guide us so that they know. So this 2 million, you can, I don't know, pay rent for this, you replace this, I don't know, help us understand how you also came up with the 2 million. You as leader of government, of opposition, you can also make some contribution. People have been contributing. You can also do some contribution. Right, Honorable Speaker, the matter we are dealing with is a very serious matter. It's a matter of life and death. People have died. Many are still buried under that garbage. Several people have been to that place. I went together with a couple of leaders, donated items and so on. I'm not sure if the Prime Minister is in order to turn this into a jocular matter, because you are government, and that's why we are tasking you. So for us to say, one, we appreciate the 2 million, but it is too little, please add to it. And she's saying, no, you also go and contribute and add to it. I get the feeling like you are abdicating from your responsibility. That's why you are government. Is she in order, right, Honorable Speaker? Omukulembeze Joel Ssenyonyi yatuuka mu parliament yakuba omulango okutakungula okuyamba abantu b'ekiteezi agavumenti bwe yava enega nti egenda bwa milioni 2 buli muntu anoonye gy'alaga n'agamba ssente ezo ntono nnyo tosobola ziwa muntu afiiriddwako makaage oba nnyumba yo ebintu by'omu milioni 2 asobola okuba nga asenguka
yaliwo ku lwa gavumenti okunnyonnyola ensonga zino yali naba minisita Mukyala Nabbanja yagamba Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi nti naawe miliyoni 2 weziba ntono gavumenti zeewa naawe osobola okusondayo ssente ne muwa abantu bali ssente kubanga naawe oli Munnayuganda bw'atyo bwe yaddamu. Olunaku lwa jjo babagambye buli mwakwata ebintu bye ave waagende tebabaagalawo. Order from above. Order from above. In August this year, a disaster hit people of Chitezi in Wakiso district when a landslide of garbage buried several homes with more than 30 people losing their lives. To date, some people remain missing, believed to be buried under the garbage debris. All those whose houses were buried by the garbage have been living in these camptons with their children. Today, the State Minister for Relief, Disaster Preparedness and Refugees Lillian Abel visited Chitezi and handed them some basic survival items. However, during the distribution, she emphasized that they must quickly vacate the area and leave by Friday morning. We no longer want to see anybody in the camp by tomorrow. Camp is closed. Some were seen hastily packing up their belongings to find a new place. Meanwhile, the landlords in the area are concerned, questioning whether they will receive fair compensation from government. Kati twebuuza ffe abamayumba agaabuutikibwa ne tractor ge yamenya tugenda kuba tusinziiranga wa. Nze kanisa yaliwo amazzi ne gagisuula tetulina tusabira kati tupangisa mu bantu be mwawadde rent ffe tetulowoozeebwako tulinga ffe abataafuna na bizibu. However, Minister Abel reassured the landlords that the compensation will be provided at an appropriate time. Tetusobola okukola like that. Era bamwagala tusobola constituting a committee. Wano ngaba landlords. The government also announced that a memorial day will be set to pray for all the souls lost in the Madame Lillian Abe, the Minister for Disaster Preparedness and Refugee. How are you, Madam? Hope you are doing fine. If I may ask, if you can resettle the refugees or the non-Ugandans for years in Uganda, and they end up owning piece of lands in different parts of Uganda, how dare you, within the small period of time, you order the indigenous Ugandans, mostly the Baganda, to vacate their places with immediate effect, that is today in the evening. If you can settle the refugees from Rwanda, Congo, and South Sudan for years, and you end up giving them pieces of land, how dare you chase away the indigenous with immediate effect with that smaller 2 million shillings of Uganda? Mutubalemu ku magezi. N'ekirala, Museveni njagala mutuyambe mutubalemu ku magezi wadde muluza tuli basselu nnyo. Waliwo ekintu kye mukola nga mukikola na kumanyiira. Bw'oba osindika omuntu okuteesa n'abantu, osindika omuntu gwoboogera olulimi olumu ng'ava mu kitundu abeerako ne kafirimbi akatono. You can't send Lillian Aba to start convincing Baganda in Uganda to tell them to leave from their motherland, to look elsewhere to stay. Njera mberemu ku magezi. Omanyi mu basajja mwe musoma temuyinamu ka humanity. Nze sobola kuvaano ntulumbuye ngenze kwogera ku nsonga z'abalugwala mu Northern Uganda ntulenjogere nabo njogere ku nsonga zaabwe. It is impossible kati mu ministry mulimu Lillian Aba temuli Baganda basobola kwogera Baganda bannaabwe kubategeeza mbeera nga bweri. Tosobola kuddira mbwa gitwala mu nkima eteeseza enkima oba embwa ebulira enkima ebizibu by'enkima. No. Wa mwasomera management? Simanyi mwasomera management. Baboy mutulabanga abantu
tulina ebintu bingi bye tulinamu experience bye twasoma tosobola banyonnyola wano. Waliwo ekintu ekiri visible. Tosobola kunzijja kuntwala mu Northern Uganda kutandika ku discussing matters concerned about the Northerners and the problem they are facing. I'm coming from different area of the country. I'm not I'm not among those people. Smile is we have feeling amukwano gwabwe. Sina feeling ije bali. Kubanga sina body nabo. Kati go basindise goli mu lugwalo jo otandika okukujerega abakazi abaganda basajja baganda ku ttaka lyabwe. Amasomera management. What we do? Common gamageza amazaye buli muntu bamuzana na gone sima kilomeka abantu amuze balina. Mu management nadala mu crisis management. Oyina okulaba omuntu ali suitable gendo convincing abantu abo. Nadala nga abafaanana. Nga abafaana embeera obutonde n'ebirowoozo na buli kimu kyonna. Tusobola kudda mu muntu ava mu Northern Uganda atajja discussing the issues abaganda abaganda babona mu Buganda. Bamulowooza lunako kisimaina kumanya mu basajja singa musanze nga mukama. Awuvuddewo. Naye akikutte obudde kijja buta. Alright. Kangendeko ne mukama. Waliwo omwami nsitera nnyo mwagala muwa budde. Naye olwalooka muwa budde. Nammwe njagala tunaaviira katambi kano ke ngenda okuzannya mujja kuba munyumiddwa. Era njagala mukamusaliremu akasinkane oba akafune. Omukulu ono bamuyita Mukunja. Akola ku BTFM. Ebbanga lyonna limaze ng'akola ku radio ne TV. Ebiseera ebimu atera okujja n'ampisaamu eggaali namumanyira nenze ebiseera bisinga siyomba na bannayuganda nedda bizibu byange bya Museveni. Wabula ntera okujja nembawa ebyo balina okulabirako n'okutegeera. Kubanga tetujja kulwana namwe abantu abamu. Olwaliro oyinza okulanga oli mu SC, oli mu radio, gw'olira oyina emirembe kubanga oyina ebintu byetasobola kwogerako ebikufula nti oyina emirembe. Naye ng'eri abantu abanyigirizibwa mu ggwanga b'otasobola kwogerako olw'ekifo ky'olimu kubanga ne radio ey'okulamu ya gavumenti, yaba state mafias. Ukitegedde. Yensonga lwaki wavudde n'okola statement gye wakoze wagikoze nga gwe ng'oli musanyufu. Naye njala kubuuza singa bakeera ku makya ne bagoba ku mulimu ogwo. Sitojja kutwala wiki zibeera 2 ku mwezi nga tonnafuuka ffe kye tuli oba bannayuganda abalaba okudaalira nti gwe Uganda ogiramu emirembe. Wattu essaawa zino Mukunja emirembe ogiraba okera ku makya akalimu ko weekali oteekako microphone otambuliramu oyina akamotoka. Era okyafuna ekyokulya ne bujigizi okuva mu bulango ne bu handouts please oli bulungi nnyo. Gwe kifaananyi ekikyo kirabiraawo wano ku bwenyimu olabira Uganda ogirabiraawo nti gwe olina emirembe ozuukuka noddewo nga tewali akubuuziza ovaawa weenaani funguwa mulango kaakini gwe ensi yawo ogirabira which is okay. Naye singa ffenna ensi twali tugirabira gw'ogirabira kitegeeza ensi yandibadde teriiwo. Njala kugamba Mukunja oba wasoma amawulire oba tewagasoma kuba basinga obungi muli ku lw'ebiyo ku lw'ebitone byammwe ebirala byebafuula bannamawulire. Ekizibu ky'omwana wo kiba kizibu kyo. Ekizibu kya mukazi wo kiba kizibu kyo. Ekizibu kya muganda wo kiba kizibu kyo. N'ekizibu kya neighbor wo kiba kizibu kyo. N'ebizibu bya bannayuganda byonna bibeera bizibu byo. Kubanga muli mu nsi emu mwogera ennimi za njawulo newankubadde mulina obuwangwa bwa njawulo ne tusinkana ebizibu byemu mu Uganda. Mukunja tovangayo kuvumirirwa bikola gavumenti byekola. Era ne mukubanja kabaka onawuliranga ojja omambira onsinikirako amannyo mutukola ensobi y'okubanja kabaka nga baani. Ne nkuleka wammanyiira nenjera kugamba mukulu eriyo banja badde bakola ku radio ne kati saa zino nga balombalomba naawe akalimu kagenda kuggwawo nenjagadde okutegeeza nti musome entufu gwe wooli olaba oyina emirembe kuba tukumanyi oli wa NRM which is okay. Naye bw'obanga toteekeddwa kwogera ku nsonga gireke nga obadde osirikidde ebbanga lyonna gwe kudaala ng'okimanyi nti eriyo abali obubi eriyo abantu abafiirwa bizinensi zaabwe eriyo abali mu kkomera nga tebalina musango eriyo agabagoba ku ttaka essaawa zino Ssaabasajja Kabaka mufudde Kagoma abantu bali mu kuttibwa bali mu kuwambibwa baggyibwamu amannyo enjala toyogera gw'osirise
wabula omwami yavudde n'akola ka video kankabazanyire then ngenda kozaho ka video ka lecture omu agenda kumunsomeseza ayongere ku biga by'emugambye manyi kano kajja kutuukako mukunja omanyiridde ebbanga ddene nnyo nze sina buzibu naga nti ekizibu kyange kiina mu 7 mu bannayuganda sina buzibu nammwe kubanga naawe olengerera mu studio yo n'akamotoka kovuga okuva mu studio noddewo nova mu studio noddewo nova ewo nodda mu studio ng'oga nti olina emirembe kubanga gwawo oli ebizibu bye bitaddemu gwe ne family ensi woogirabira na family tofa ku bantu balala wulira bwe yayogedde Zenjagala ku Uganda lwakuba abantu abamu bakiyisaako amaaso bw'otunuulira ensi endala simanyi Hezbollah simanyi Palestine simanyi biki ensi ziri mu ntalo nze kyesinga okwagala ku Uganda nti emirembe nsobola okukola bifuyo okukola byenjagala tho waliwo ebimu ng'olwavu olwo si kikulu nnyo kale osobola okufunayo akatono kwolyo nti nsobola okukola buli kyenjagala mu budde nenva mu kyalo waffe mu nnimiro yange saawa 6 ez'ekiro nenvuga nenkomawo ewange Kampala nenjira ku makyami ngenda nenkola nga nina emirembe sinaawo obuzibu bwonna bwe mba nsanze emirembe kyenjagala ku Uganda nti ffe tulina emirembe wano gende Southern Sudan olabe battiŋŋanira ku street gende South Africa olabe nti olutuukayo bantu battiŋŋana buttiŋŋanyi naye wano emirembe gyensinga okwagalawo emirembe gy'osinga okwagala wattu ogirina naye era amalawo emirembe ye Museveni wooli olw'okuba olina omulimu okola era buli kimu okiraba nga bw'okiraba naye tosuubira nti gwe eri abantu abala balina ebizibu mwe bagamba nti atannayitaayita yatenda nnyina okufumba naye njagala kano bakakuteereko kawulire bulungi nnyo akalekicalo ono njagala muwulirize ka video kano mwennyini mujja kweddiramu mukunja ono wulira You there, second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis, please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? We often live next to each other, but not with each other. We console ourselves that the problems of others are nothing to do with us, none of our business. And we go home glad at night that we're spared, but it's about standing up for each other. Every day an injustice happens in business, sport, or on the tram. Relying on someone else to take care of it is not good enough. It is our duty to be there for others, to speak up for others when they cannot. I am here to teach you the power of your voice. I want you to learn critical thinking to empower you to stand up for what is right, even if it means going against what everyone else is doing. abamanyi olunyanyimbe mutegedde message gyempereza mukunja owa Beat FM ne banne muka video kano sinze mbyogedde njagadde kamulaga birimu okusinzira ku byayogedde simanyi dakiika zensigazayo ziri nnya kamba nnyonnyole omukulu ono musomesa ku university bwe yatuuka mu kibiina yayagala okuleetawo okusomesa abaana bano mu ngeri gye baali tebasobola kutegeera abategeeza ekituufu olwatuuka mu kibiina yagamba omuwala omu nti gwe nnyaba amannyako ggwa n'amugamba nti nze Alexis n'amugamba Alexis kwata ensawo yo ne laputopu yo va mu kibiina kyange Alexis n'abuuza lwaki n'amugamba saagala ombuuze kwata ensawo yo n'ebitabo byo ofulume ekibiina kyange
Alexis yali muwala wa mpisa n'akwata ensawo ye n'afuluma. Bw'amala okufuluma ku baana bonna baali mu kibiina tekuli n'omu yayimirira ku ludda lwa Alexis kubuuza lekicara lwaki ofulumiza Alexis mu lectures zino. Bonna baasirika. Kubanga zirinda bulwange tabamusiba emmere. Lecture ono bw'amala okumukkiriza omuwala oli afulume n'abuuza kumwe mwenna lwaki tekuli n'omu asobodde kumbuuza nsonga ki lwaki nfulumya Alexis mu lecture room. N'ababuuza waliwo asobola okumpa ensonga lwaki kino kibaddewo. Buli omu n'awaayo ensonga ye. Wabula omuvubuka eyasembayo yagamba nti kiriwo lwa justice oba injustice. Lecture namugamba oli mutuufu. Lecture nali kubabuulira yabagamba atya. Fenna buli muntu alina ebizibu bye ng'omuntu. Naye ate ebizibu ebyo bituuka ekisera ne bikwatagana. Era teri muntu asobola kwemalira bizibu ebyo. Buli muntu ateekeddwa okuyimirira ku lwa munne. Okufulumya eddoboozi okutaasa omuntu oyo aba afunye ekizibu. Bwe munaasirikanga nga temwogedde ku bikyamu bikolebwa ku bantu bannammwe oba mu byabufuzi oba mu byanfuna oba mu byanjigiriza oba mu byaki, kijja kuwa omwagaanya abakozi b'ebikolobero ebyo okutuusa ku buli muntu yenna ekikolobero. Oyinza okwekanga gwasirise kituuse ku muganda oba ku famire yo. Bwe wataabe omuntu yenna asituka kusitula ddoboozi kuyimiriza abantu abo basaatuusi, omuntu oyo ajja kufuna ekizibu. Naye bw'oyimirira n'oyogera ku kintu ekyo, abasaatuusi osobola obbamala amaanyi era mumusitula eddoboozi lyammwe mwenna mufuna ekyokusalawo era n'abasaatuusi ne bayimiriza ebikolwa byabwe bibadde bakola nga banyigiriza omuntu wa bulijjo. Kikkakatako okusitula eddoboozi lyo okwegatta ku ddoboozi lyabo okulwanirira abo abanyigirizibwa. Buli lw'osirika eri abo abanyigirizibwa, bwe banaamala abanyigirizibwa bajja kudda ku ggwe kubanga bali baagala omuntu yekka abeerawo nga be bantu mu kintu mu bintu ebyo era nga bannannyini bintu. Do you copy that? Kati gwe musajja mukulu akola ku radio omukunja bw'ogamba nti eddembe lingi mu Uganda gw'ogenda n'olima n'ojja mu studio n'oyogera n'oddayo ewo n'osanga femiro ne weepiica n'onywa kawala giko n'osala kaccano n'okalakata omuntu ojobera nti mbizi bagenda gitunda ku mudaala n'oga nti oyina emirembe lwaki oyagala ku Uganda mukuba Syria aliyo olutalo kubanga e Sudan waliyo olutalo simanyi mukulu ekireta ebyo byonna kubanga abantu basobola kwogera ku nsonga ezo nga ggwe ekibezeza Uganda obutabanko ffe twavaayo okwogera. Kati gobanga oyina media nga tosobola kwogera kitegeeza oba oyina omusingi gw'osimira eggwanga nti ebikyamu bikola tosobola byogera. Ensi bw'eneeba etabanguka nga twogera ku bintu bino obanga tubyogeddeko nawe ojja kuba toyina mirembe. Mukama bankomere video ewedde. Video wede tusingane ku Sunday saa 2 ejja kubeera open roof, ejja kuba ya masimu gokka strict ku Sunday. Buli omu kyajinga essimu yo gijjeemu enfuufu ku Sunday tulumba bibulimi bya Mengo kuba simu mpaka kuwulira bubi ku Sunday sawa 2. Video yewede bali kubeerako abayizemu bali kuyiga abantu information bali gitwala n'abazisalamu okwetola ensi yonna bo bali balira kusala video zino n'abasanga ku YouTube bo bali balirira video wedde mukama abankoole.